Edison TV kwoli webale kubeera ng'okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ky'okola kya mutawaana nnyo. Tuli wano okubeera nga tukutuusaako updates amawulire gonna ebigenda mu maaso wano ku mukutu gaggadde ogwa Edison TV gy'osinzira yonna okubanga gy'otulabira naawe era gy'ogenda okubanga osinziira ate obeere ng'otegeera biki ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda naddala nga weekuumira ku mukutu ogwa Edison TV. Olunaku olwa Mande wiiki eno yennyini gye tuli mu kubanga ate tumalako njagala okutegeeza nti twakuwa amawulire nga waliwo olukalala oba olukangaga olw'abataka abakulu ab'obusolya abakulu ab'ebika ku bano nga kwaliko abamu kwabo abagenda mu State House Entebbe okubeera nga basisinkana Mwami Museveni. Wabula mawulire genjagala okubanga nkuwa bangi tubadde twebuuza nga nange mwendi kiki ekyatuuka ku bataka abagenda e Namibia okubeera nga ate balambula ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda eyagenda e Namibia. Kati n'amawulire agava e Namibia gwe munange atugoberera ku mukutu ogwa Edison TV galaga nti ttiimu ey'abataka abagenda e Namibia okubeera nga balambula ku Ssaabasajja Kabaka baagaaniddwa. Njagala kubanga nkuwa amawulire gano ogategeere nti ttiimu ey'abataka abagenda e Namibia okubeera nga balambula ku Ssaabasajja Kabaka baagaaniddwa. Ekyo kitegeere bulungi nnyo, tebakkiriziddwa kubeera nga bamutuukako okusinziira ku mawulire getufuna okuva sayidi eyo. Ttiimu eno oba abataka bano okuzzaako ko emabega, abataka bano abakulu ab'ebika baatindika olugendo okuva ku kisaawe Entebbe International Airport nga bagenda mu ggwanga erya Namibia ku kisaawe ekimanyiddwa nga Hosea Kutako International Airport mu ggwanga erya Namibia mu kibuga ekimanyiddwa nga Windhoek. Ne batindiga olugendo lwa kilometers 1,122 nga bava mu ggwanga erya Uganda nga bagenda mu ggwanga erya Namibia. Balandinga ku kisaawe kimanyiddwa nga Hosea Kutako International Airport. Wabula njagala okutegeeza nti mission enkulu yali batutte kwali kugenda kulambula ku Ssaabasajja Kabaka oluvannyuma lw'okubeera nti baali bayambiddwako Yoweri Kaguta Museveni. Mubijjukira bwe baali mu State House ne bavaayo nga basabye Yoweri Kaguta Museveni abakwatireko abayambeko babeere nga bagenda mu ggwanga erya Namibia olugendo oluwanvu ennyo bwe twakuleetera ntulukunnyonnyola distance eriwo essaawa ze baatambulira na budde ki bwe tusuubira okuba nti baali bamaze okuba nga balandinga mu ggwanga erya Namibia. Njagala okutegeeza gwe munange agoberera omukutu ogwa Edison TV nti abataka bano we twogerera nga bakyaliyo mu ggwanga erya Namibia wabula nga baagaaniddwa. Ekyali kibatutte kulaba ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka omusajja ali atya, ebyogerebwa bituufu oba si bituufu. Amawulire agajja ga matankane. Abamu bagamba okusinziira ku reports zetufuna, abamu bagamba nti abamu oba orders ez'okugaana abataka bano okulaba Kabaka mbu ziva wa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Nti singa banaalaba Kabaka embeera eyinza okujja nga endala bayinza okujja ne report etali nnungi eri abamu kubakkiririza mu sayidi eya Katikkiro Charles Peter Mayiga. Wabula ate waliwo reports eziraga abamu ku bannamawulire abali mu Namibia oba abatusomolera ku byama nga balaga nti ekiremesezza bano nti Ssaabasajja Kabaka munyiivu eri Abaganda abamu naddala Emmengo, nti Ssaabasajja Kabaka si musanyufu n'ebigenda mu maaso naddala mu Bwakabaka bwa Buganda. Kati naawo nange wenzijira ne neebuuza akatambi kali nga Ssaabasajja Kabaka ayogera kati ddala awo bigattirawa. Naye okuzzaayo ku nsonga eziva Namibia, agamu ku mawulire gatulaga nti Ssaabasajja Kabaka si musanyufu n'ebigenda mu maaso naddala n'obuweereza obwa Katikkiro Charles Peter Mayiga mu Bulange Emmengo, nti era Kabaka takkiriza oba yeekyawa nga tayagala kusisinkana muntu yenna okuli abafamire ye, nga takyayagala kusisinkana muntu yenna kaabe mwana we, takyayagala kusisinkana muntu yenna kaabeere muntu ava mu lulyo olulangira, takyayagala kusisinkana muntu yenna naddala Katikkiro owa Buganda, nti ye tayagala nakumuwuliza yadde okumulabako yadde ekintu kyonna ekiva mu Katikkiro oyo takyayagala kumanya. Kabaka agamu ku mawulire agavaayo gatulaga ekyo nti era Kabaka okugaana oba abataka bano okubeera nga tebannamulaba wanga bagaaniddwa, nti Kabaka yennyini yagaanye ti saagala kulaba muntu yenna ava Mmengo kubanga bandyamu olukwe. Agamu ku mawulire we galaga. Wabula ezimu ku sources endala ziraga nti ate oda yavudde wa Katikkiro nti temubakkiriza okulaba Kabaka
olw'ensonga nti wandivaayo oba kabaka yandiyogera nabo n'ababuulira ebimu ku bintu oba oliawo ebiyinza okuleeta ensasagge naddala mu nkambi eya Katikkiro owa Buganda. Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwakyatambula naffe nawe atanaba kubanga osubscribinga ku channel yaffe kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification tubeere nga ate tutambula ffenna kakati nga tetunaba kubanga tuve Namibia nga bwe nkugambye nti abataka bano basimbula ku kisaawe Entebbe lwali lunaku lwa Mande ne bakkirira nga batambula kilomita zenkugambye ezo zonna nga beesudde mu luguudo okugenda mu ggwanga erya Namibia. Bano we baatuukira era obunkenke bwali bungi nnyo nga bo balina feeling nti bagenda kutubuulira era oluvannyuma lwa kabaka oba ka vidiyo ako akatambula abantu abasinga obungi ke baawakanya. Bano bagamba nti naffe tetugenda kukkiriza nnyo mu katambi kano, leka waakiri tugende e Namibia ffeffe nnyini tubeere nga ate twezuulira ekituufu kyeki ekiri ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Naye nga amawulire genkuwaago njagala okutegeeza nti tukyasonda mu mawulire, tukyasunsula ensonda ez'enjawulo zikyatuwa, era njagala okutegeeza nti abamu ku bakulu ab'obusolya, abamu ku bakulu b'ebika abaali beeronzeemu, abamu ku bo tebaagenze. Jjukira emabegakaawo twavaayo ne twakuwa lisiti y'abataka abaali balondeddwamu okubanga be bagenda okulaba Ssaabasajja Kabaka gyali mu ggwanga lya Namibia. Kwaliko, njagala okutegeeza nti kwaliko omukulu w'ekika ky'Embogo Omutaka Kayiira, kwaliko omukulu amanyiddwa ng'Omutaka Kasujja, naye era nga ku mawulire genfuna galaga nti era oyo ku baagenze kwali, era nga kigambibwa mbu waliwo ebintu ebikonekitinga kukuttibwa okw'Omutaka Bosa Daniel eyali ow'ekika ky'Endiga. Era wano waliwo amawulire nti Kabaka yandibanga yali yasalawo dda ani agenda okubeera Katikkiro wa Buganda addako, era amawulire gabiwandiika nga omanyi social media etandika n'amawulire, abamu ne babiyita propaganda, abalala ne bayita ebiboozibozi, naye ate byonna bitandikira eyo. Kakati njagadde okutegeeza nti n'ezimu ku mpapula z'amawulire zatandise dda okubeera nga zibiwandiika nti abataka abagenze okulaba Kabaka babaganye okubeera nga bamulabako yadde eddakiika n'emu. Kati wano ku Red Zone TV njagala okutegeeza nti buli ekigenda okubanga kivaayo tugenda kubanga tukikutuusaako, just weekumire ku mukutu gwaffe. bw'oba tonaba kubanga osubscribinga simanyi kyolinda kubanga ojja kufiirwa amawulire agamu. Nja kusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kadeka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Haji Kasujja omusomi w'edduwa ono asangibwa Njeru ku luguudo lugenda Ejjinja akutegeeza nti gendayo ng'olina ebizibu eby'omutawaana ennyo byonna ebikulemeddeko, ssente tezirabika, embeera tetambula bulungi nnyo, akutegeeza nti ebyo byonna bijja kufuuka lufumo. Bw'obanga tosobola genda Njeru ojja kubanga oyita ku WhatsApp, ennamba yeeyo 075384 ensonga nayo zibeere nga ate azikwasaganyizaako. Weebale kubanga okyagoberera omukutu ogwa Red Zone TV, tuwuliziganye mu updates eziddako. Tuli wano okubeera nga tukutuusaako buli ekijja, naawe sinziireyo obeere ng'ogoberera naddala ng'omaze okusubscribinga ensonga zitambulire ddala bulambalamba. Weebale kubanga okyagoberera Red Zone TV kwoli.